Abantu bakunganye okulaba ekimotoka kiwetiye nga kisenda amalalo mu Limbo y'Abakatoliki Nsambya ku makya ga leero. Baki ekimotoka kiyikula buli kimu ekiri mu kifo kino omubadde amalalo n'emiti obwedda abakola ku kusimulayo abafu bano bakamuntana okujja ebisigala by'abagenzi ng'abantu abamu obwedda bajja ebitundu ebirala nga bisigalayo. Okubanga abantu baffe abamu babajjeewo abamu babasendedde omwo kati enjawulo gye basenze kuba bateekawo abantu bajjamu tebabajjeemu kati ebintu bajjawo bujja abantu baboonoonera eddembe lyabwe abafu. Limbo eno bweri Limbo eno ebadde ng'ezikibwangamu abantu naye kati baali bayisa ekirango abakyaki mbu bakooye baagala abantu baabwe babajjemu naye abantu baabwe abamu babajjemu n'abamu tebannagwayo. Obeera bajje bapakira mu buveera ebiddugavu bano era nga tebalinamu kutya kwonna abalina abantu baabwe abaziikibwa mu kifo kino balaze obutali bumativu ku ngeri ensonga eno gyekwatiddwamu era nga bagamba nti tebamanyi oba abantu baabwe baggibwayo oba nedda. Abamu tebabajjeemu basigaddemu kwegamba abamu tutya kuba nti n'obuwanga bujja kusigala ku ngoma oba amagulu g'abantu. Omwana wange ali wali wammanga namuziikawo wa mwaka gumu n'ekitundu nesiyinza kutegeera nti ali wano oba ali wali. Sefuma Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.